Finally, owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe twogera kati ono alabika nga awummudde emirimu gy'Obwakabaka era n'asiibula mu kitiibwa ekimusaanidde. Omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga mukama waffe twongera okukuyozaayoza ate n'okusabira n'okwebaza emirimu gy'okoledde Obwakabaka okutuuka olunaku olwaleero w'ogambye nedda Ssaabasajja Kabaka ke kaseera afune omuntu omuggya bannansi gwe baagala kubanga naawe obadde okimanyi nti Bannayuganda n'Obuganda bonna babadde oluusi bakuyisaamu n'eggaali nga kiraga nti babadde bakufu. Tukkiriza nti omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga byonna ng'abikoze era nga bwe kimwagadde agezezzaako okulaba nga akikola nga kitambulira ddala. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti tubaddewo nga tukola buli kimu ekisoboka tugatte eggwanga lyaffe litambulire bulungi era tulabe nga tutuukira ddala ku kituufu kye tulina okukola. Era tubaddewo nga tutunuulira okulaba tulwanye tutya Uganda yaffe ekyuke, Uganda yaffe ebeere ey'enjawulo, Uganda yaffe ebeere ekyokuddako okulaba nga eggwanga lyaffe tulitambuliza ddala nga bwe lirina otutambula. Tuli basiimu nti at least tuyinza okugamba nti weewaawo era ne tugamba nti congratulations Ugandans at large. Mwebale kwewaayo, mwebale kusaba, mwebale kukolaganira wamu, mwebale kulwana okulaba nga Katikkiro awummula. Kajubi Fred Lumbuye yatandika ebintu bino n'agamba nti omukulu oyo alimu engeri endala. Omukulu oyo agenda suula Obwakabaka naye ndowooza ebigambo bya Kajubi yabiwulira. Era Katikkiro ye yeesabidde nno okuwummuzibwa. Oyinza okugamba era bamukase era bakoze ki? Katikkiro kivudde mu kwagala kwe okuwummula, tekivudde wantu walala wonna. Era muganda wange, mukwano gwange, naddala ggwe ayagala enkyukakyuka, oba ayagala Uganda ebeere ekyenjawulo, oba ayagala Uganda efune obwenkanya, oba Uganda ebeere kyuke, tulabe ku bintu ebirala nga bigenda mu maaso byekola byokka, tukuyozaayoza. Abamu bagenda kugamba era tumuwonye, tetumuwonye kubanga alina ebirungi byakoze, weewaawo ate n'ensobi nazo nnyingi. Ate omuntu akola ensobi emu n'ezibiikirira ebirungi byonna by'abaakoze. Twongera okumusabira n'okumugumya n'okumusaba olugendo luluddako lubeere olw'enjawulo. Bakozesa ensimbi ezaabwe nga kino mu Buganda teri yakikkiriza mu kikola Buganda, wabula bakikolanga bo okutandika okuggula amasomero mu mannya g'amasaza oba amanya g'abakungu oba basajja Kabaka w'amasaza, obaggulamu amasomero ago nga bakozesanga bizinensi naye ng'olukiiko Buganda lwonna terujja kimanyiiko olw'ensonga nti bali mu kukola bizinensi zo ezaabwe. So nno buli muntu beerayo ng'okimanyi nti kyonna ekigenda mu maaso mu Bwakabaka ekikolebwa nga tekiriiko kintu kyonna kitegeeza nti ebintu ebyo byonna bikyamu. Kati kansooke mbazanyira akatambi k'omutaka ono mukawulire bulungi nnyo. Ebintu bino nze mbyogera ebbanga lyonna nga mulowooza nsaaga. Oli omu ku bataka ng'ayogera ebigambo bino ng'ajjuliza bibadde mbagamba ebbanga lyonna. Kati olwo omulangira Wasajja oyo si mulangira tamanyiddwa. Wasajja si mulangira tamanyiddwa. Ekitoyogedde mukadde wange nga kinene. Omulangira David Kintu Wasajja si mulangira. Obulangira tebakwalula bwabiri. Obulangira mikolo obukufuula kasujjulu binga akuuma olulyo olulangira yagamba nti Wasajja siki era futukira batalina mukolo gwonna gwe yali akoze. Kati omuntu atakolanga mukolo gwonna kitegeeza Wasajja atwesibako bwesibu era buyita omulangira aba akola nsobi. Omwana wa Kabaka omukulu ye Kiweewa gwe tokimanyi. Kiweewa yali akoze emikolo egimufuula Kiweewa. Kati talina Kiweewa, Mutebi talina Kiweewa. Omulangira gwendabawo gwe yakoze emikolo ye Ssemakaokiro. Era mukubira omulanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akuume bulungi omwana oyo. Omwana oyo abaasaba ekisoba buli bize. Ajamulaga abataka bamulabe. Osanga ali awo balikolanga tatawe baga nti mumutunulanga mu Mutebi era ne bamutunulamu. Mu butongole Ssemakaokiro tebamubaleeteranga. Bw'oba bamulaba ne bamusanga ku mikolo bamubaleetera embutongole munono. Bamwanjulira abataka bamulabeko boogereko naye. Ssaabasajja teriyo omutaka amulinako ttabbu yonna. Naye ekibi ekisikire ekyaba Katikkiro ekiri wakati wa bwe buzibu. Enkuuka buseegu bwerere. Emyaka 2 nga ngiraba. Kondomu ezibaamu obungi tozibala bungi. Empale zisigala muli obungi tozikola ki? Tozibala. Kati kitegeeza bakunamira olubiri. Zinekuunya okugobamu abaali bajje kale nga bambadde obugoye obumpi nga kale nabo si batuufu. Naye bakolanga misana nga tebeegadangiramu. Naye abeegadangiramu ate obawadde ebbeetu. Obatwale kubanga gwogera kufunamu ki? Lupiiya. Ogamba beno ne yawe efeefe ekole ki?
efeeveewo ensimbi zitusingidde empisa n'obuwangwa bwaffe era obuwangwa n'empisa bwani waffe mukama anayamba buyambi obwakabaka tebukyali mu kunono zaabwo lw'abantu nga omuzukulu bw'aleeta ennono n'aginyonyola abantu okunyolerawo Ssaabasajja bw'ababuuliraku nga bagikola niki batamanyi olwo ki ekyatabudde mu lusamba gwa Nakayima ebyo kujja ne gukolerawo ebyambyoni teri mmandu esobola kusigala wantu wali byambyoni byakwegadanga ne bwebeerawo bwesigalawo weba nkambwe ettabusi oba erwaza bulwazi oba eremaza bulemazi oganda ku ntikko ye wanzijukira omuwala Cinderella Ssanyu bwe yajja kabaga kali kategekeddwa Ssaabasajja Kabaka n'ajja nga ennyambala yokka n'ajja kunamira Ssaabasajja ne bagamba nti yababuuza nti mwagala Sindi ye yababuuza yali kuba yali alina Gomesi bagamba twagala Sindi oli akunamye yakola due diligence yabuuza nnyo alina buzibu bwonna yababuuza abo bennyini bakatikkiro ne bakkiriza Sindi ajje mu nkunamiro wa Ssaabasajja n'asitama n'amukunamira yoyo Katikkiro ayogera leero ku buseegu ennyimba zino zisusse abataka b'obusolya be bandibadde empagi eziwanirira empisa obuwangwa ennono tusooka olinde guno omwaka sigolabyeko abataka nga bali mu mawulire nga boogera baba basiba omumwa era bali tebabakkiriza kwogera nga bamanyi bajja kwogera ebituufu bali abantu babikoleki babitegeere nkukakasa ne bwe banaakola batya abantu tugenda banyonnyola ebibakwata n'ate nsuubira mu lukiiko lwabwe ensonga ezibadde basa obiteeseza eyo ebiwandiiko ne bifuluma biragewa nti kino nakino kino nakino biragawa kale bifulumye biragewa kati kyova olaba tuzze twogere tubeere ne rediyo twogere ebituufu paka abantu banaawulira ate oba eyaabo omutaka tayinza girinnyako twakakola wano emikolo 5 CBS etulinaanidde BBS etulinaanidde olwogira beeko ngaekwata kyesikulaga efitina eri wakati kati kitegeeza tulina okubaleetera TV na rediyo batereere kubanga omuntu wabeera mu bwakabaka bwa Buganda ng'alina monopole zinasoma ku economics omuntu wa monopole anyigiriza abantu ng'alina akaduka kalina kali omu kati mu bwakabaka bwa Buganda mulimu TV emu ne rediyo etya emu n'entaka ewuli babunyigiriza naye ye yagambire ate oyinza n'okusalawo ne tugenda ku Yantakki amazzi ge ne bagakubaddewo ne bagafuluma ne baleeta agaabo kakati oyinza tokolagana n'omuntu nga yali omuwanika wa Buganda kyova olaba abasajja abo bonna era kyayabika ekintu ekyo nga balaba be bakola nabo balimu okwekubiira ebyo bimanyiddwa bulungi teri atabimanyi ate abagagga bubola bakwogera bamanyi baga nti apaana hakuna muntu genda ogamba entakajja baddewo ku buwanika bwa wano basobola Buganda twezimbe lwaki yavaako balekawo omuntu ogwo omumanyi kimba firimaani aliwo abalala bonna bagenda nga tebasobola mbeera yawo tebagala kufiira mu kintu baganda bawa omwaka gwa Buganda 2024 gibadde miranga na biwoobe byeri tewabaddewo ssanyu abataka bafudde okwekutula essanyu livaawa omutaka amanyi ennono omutaka alina ennono omutaka amanyi Buganda gyeraga negyevudde bw'avaawo kitegeeza oba oziise encyclopedia mu ttaka addawo okumala okunywera n'ategeera n'ayamba etwebwe n'afuuka ow'ennono kitwala obudde ayinza n'okufa nga takifunye awo Buganda tekozeewo wadde akabone abataka abafudde mufaine gye bafuddemu nakati abakyafa basirika ba Buganda abafudde ndowooza mbiwulidde bwe tubyogera olw'omulowooza nti tuwaayira ebyo byetwogera tubitegeeza ate nga birinako amakulu gaabyo awo tuvuddeyo kansooka embazeeko emabega wiiki ewedde nababuuza nti lwaki Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa era nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda eyasooka lwaki tayogerwako mu Uganda lwaki tayogerwako mu Buganda kagibe mikolo era lwaki n'emikolo gye tegikolebwa ekimuyozaayoza obukusiima bye yakola alwansonga nti omuntu ali emmengo ye kennyini mu kamwa ke yagamba ebyo tebikyakola makulu era tebinayo biyambira Buganda mujjukire nti nababuuza muntu kyalina akatambi wano akalaga Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa ng'omukulembeze wa Uganda yasooka president yasooka ng'alina omukolo gwonna gwakola ku lw'eggwanga Uganda ng'omukulembeze obubaka obwonna tebuliyo ku mitimbagano tebuliyo baabyereezi nga babidiriitinga okwagala okussa ekitiibwa kya Buganda
ne Buganda bwennyini Mayiga bwe yajja yabagamba nti emikolo gyonna egirimu okujjukira Ssekabaka Muteesa mu Uganda tagiwulirangako wadde giteekateeka era tegibaddeeyo. Ensi ezaakulaakulana edda abakulembeze abatandika ebyobufuzi boogerwako nnyo era babakolera emikolo egy'enjawulo. Lwaki mu Buganda Ssekabaka Muteesa eyafuuka pulezidenti wa Luganda omubereberye tayogerwako mu gavumenti ya wakati era tayogerwako bye yakola era tayogerwako mu Buganda era tewali wadde omukolo ogukolebwa nga Ssekabaka Muteesa omujjukira. Kino bwe kinaatuukawo mulowooza tekituuke ne ku Ssaabasajja Kabaka naye ne batandika omulengeza talina kye yakola era lwemujjamu akayivu kubanga emissoni y'abana abasajja. Kati njala bategeeza mwonna Baganda oyinza okudda enolowooza nti bye twogera si bituufu oli waddembe kubanga gwe yendowoozayo. Ate mu ssemateeka wa Uganda buli muntu tukkiriziganya endowooza ye naye tugenda n'endowooza y'abantu abangi. Kati gwe bw'oneewunzika muwooza bye twogera byawukana ku ndowooza yo tetujja kgenda nawe olw'ensonga nti amesa amangi tegeesimira bunnya. Tujja kgenda nawe abategeera biki ebigenda mu maaso mu Buganda. Abasajja ba Kabaka bangi abattiddwa abataka ng'enfa yaabwe nakati tennaddibwamu. Basajja ba Kabaka bangi abattiddwa abaweereza emmengo ng'enfa yaabwe etankana ng'empale za Museveni era naye boogerako tebyavaayo. Abasajja Abaganda abalina ensimbi ez'enkana abaalibo nga bategefu okuvujjira emikolo gya Buganda gyonna n'enkulaakulana abasinga obungi bonna babinyika mu nsuwa ne badduka ekirabo era ne bakyasobola kukola kikujja Mmengo. Gwe teweebuuza ki ekiri Emmengo kiki naye buli muntu yenna yeesudde gwa naggamba kubanga tebaagala kubuuza. Okutiisibwatiisibwa kuli Emmengo awo, okukwata abantu kuli Emmengo awo. Abakozi bonna abaali bakola ku lwa Buganda abaali basobola okwogera ensonga n'ezigguka bonna baagobwa. Bannabyabufuzi abaali boogera ku nsonga ezikwatagana ku Buganda bonna baagobwa. Waasigala Kyangaala era abakolagana Museveni Mayiga bajja Emmengo awo okwogera kiki. Yensonga lwaki mwalaba nti bwe twali tuli mu lutalo olw'okubanja Ssaabasajja Kabaka okumanya butya bwali ne gye baali bamuwangangusiriza, bannabyabufuzi abagwa mu kanyomero ke kamu ne Mayiga baabwe beetendeka okubeera bafere Mmengo baavangayo nga bateeka ensimbi ku social media okuvumirira ffe aboogera ensonga ezo nga batuyita balalu nga batuyita basiru abavoola Buganda. Naye bwe kyamala okuvayo nga Ssaabasajja Kabaka ekituufu embeera gye yali nti yali tewoomya ddigobe bonna baasirika naye bakyagenda mu maaso okwefuula nga abatalaba nga bawoza nti ffe tuvoola Buganda so nga ate bo kennyini tebasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ezo. Kyekifaananyi kitukusiigira nti abasajja bano beefuula ekibatali ne batuula Emmengo awo okukolera Museveni nga bwe kiri nti baamugobye omulundi ogusembayo wabula akyalemeddeko n'eddamula agiremedde asindika abantu okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka nti tava Mmengo. Ngera kubuuza Emmengo wotudde wa Seppiri wagamba nti oli musajja mugagga buli kimu okirina kiki ekikwesibya wootafuna bw'oba tolina kigendererwa. Mayiga kiki ekikwesibya wootafuna oba wootalese ng'oyonoonye kiki ekikwesibyawo kubanga mu bukulembeze obutuufu nnyini Kakombo agamba nti kampo kawaayo buwi abasigadde ne bagenda mu maaso. Katikkiro yasookawo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okutikkibwa ku Namulondo Oweekitiibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanji Ssaabasajja Kabaka bwe yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Oweekitiibwa Mulwanyammuli Simwogerere Ssaabasajja Kabaka yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Oweekitiibwa Jeddu Walusimbi Ssaabasajja Kabaka bwe yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Oweekitiibwa Dani Muliika Ssaabasajja Kabaka bwe yamusaba akakomo ke yakamuddiza. Gwatazza akakomo ka musajja kiki ekikwesibye Emmengo nga tolina kyofuna okujja ng'olina ebigendo bye twogerako. Ekisinga otutama n'otwewuunyisa ye muntu eyeesibye mu Buganda nga twazuula nti si Muganda nga ye alina ebigendo bibye. Naye nno kalidda kaddadda mukulu njagadde ensi etegeera olwaleero nti olw'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri 2025 mukulu Zaddamula gyeyina okudda ng'obudde obuzaddamula bukyali. Ne bw'onoosindika abantu abagenda okutemula Ssaabasajja Kabaka ensi njagala etegeere nti ekituukako Ssaabasajja Kabaka olwaleero nga njogera ebigambo bino mumanye eddamula yabula ate ontayagala kuvaawo ayina ebintu byasirikidde byatayagala nseemanye. Awo mba nzinzeeko era program buli mulange Emmengo mba ngifundikidde ngenda mu byobufuzi direct webale kubeerako. Alright. Bwe tugenda mu byobufuzi ndowooza kansooka empisewo akalango kano ngenda akalango kano kali sponsored by
comrade Rita Hassan ngayagala baganda baffe bonna abamu maserengeta ga Uganda mubeere nga muli obubaka buno bwe kamala okuzanya tusimbule program ekitundu ekyokubiri ekyebyobufuzi. Akalongo kano kali sponsored by comrade Rita Hassan ngayagala baganda baffe abo mu maserengeta ga Uganda betuyita abanyankole bawulire obubaka buno bulungi nnyo mukawulize bulungi nnyo nga tugenda mu part eyokubiri mu program eyo Sunday. Egi message ninyenda mugitambuze eyike ahaminyeto yoneri kugo mu Western Uganda. Ninyenda message yanje jetambure mugitambuze mugisharinge eyike ahaminyeto omu Western Uganda. This video is specifically from the people of Western Uganda. Ejesha hatwareba wini byanyoma yakola statement munayenda kwiza kwesimbaho omukaruka 2026. This is the game of Museveni to make the people of Western Uganda dormant, completely dormant. Nano kubashweke ekyenda amisho kubereka ngu you are not valuable to the change of our country. Eki kintu Museveni kyaliyona akola ijuka imusize Besigye kumugaruza omubyo obutegeki bwihanga konka byanjira abana banjire kumukakinga apa abana banjire kumugaruza amapu ategesha yaliyona akola aliyona agaruza byini byanyuma ku dividing the effort abantu yibatire mu kureba ngo niba uniting as Ugandans kureba ngo tubasa kuhindura ihangeri. Museveni kyaliyona akola arebere Besigye abana bamwanga banga kumuha attention bamuruga. This is the first time Ugandans okutabanza kweyunitinga kwegita kurebeka ngo tulwanisa Museveni. Ninyenda mwejuka abantu ba Western Uganda ngo Museveni obyabe na izo mbutegeki bwihanga mukamwanga mwanga no kumwegitaho. Hategesha haliona akoze simwe kurebeka ngo nagumo mbutegeki bwihanga. Hategesha haliona abaletera wini byanyuma musigare nyuma mushwekirwe mwereke ngwimwe timukwenda change. Ejesha haniyo yaba eminyeto specifically ninkohore minyeto ninyenda mube vigilant abantu nkaba wini byanyuma ejesha ibalioni baleta wini byanyuma tulado mu United Nations konka tuyambire kinkabanya Uganda ebintu ebilioni bikogo mu Uganda weta kubireba wini byanyuma takubireba katakareba ganatayo any compliment omu United Nations kutuyamba bikorobero na nebihagaro Museveni byaliyona akola abanya Uganda ejesha hanaliyona atwetera bini byanyuma kudividing the force abana yibatireho abanya Uganda yibatireho okwegita abanya Uganda okubatireho force eyibatire haba eminyeto yihange yigitireho kurebeka ngo nibahindura obuwebembezi bwa Uganda ategesha aliyona akwetera wini byanyuma to disorganize the people of Western Uganda akubana wena chimanya ngo aba Western aba muruhire nawe Museveni nakimanya cyo ngo aba Western aba muruhire kandi nareba there is no any omuntu ari kubasa kuchanginga that will of the people ategesha aliyona abaletera ngo mayala ita wini byanyuma Isaiah Simbe ejesha wini byanyuma ekitekateko cyo kwesimba hakiyirenka hi wini byanyuma tulado mu government ya Museveni na nejesha haliyo mu UN on appointment of Museveni mwana enda kutugira ngo naenda kwiza opposing a boss we abanya Western tinkwenda mugomu trap za Museveni ejesha Museveni nareba ngwensi yone mwanjire tachibasa kuconvincing abantu with words akubatine cyakolira abanya Uganda aba Western bakababiha mononga babashweka mononga babereka ngunimwe mujyo mu kintu konka timunine kintu kimurumu Westerners timwine kintu kimurumu you are also suffering like us like other parts of Uganda konka Museveni akaleteresi yona kuteka ngwimwe murije kandi ni mumukunda ategesha hakirebere ngwe minyete yegisire nyowa mukolingi only youth ndiyo ningamba ne minyeto eri kurugo mu Western Uganda so this is our time to join hands as youths to change the leadership of our country aba bashiza baturani batuzanira mitwe baturani batubiha mbwene wini byanyuma naenda kutugira ejesha hani bwe yareba Museveni nguni mubi nibwe yiza kumwesimbaho Museveni aliyona akwata abantu bena abatutega just to divide us kushisha just
tushisha kutanataanisa tuleme kukwatagana kuba naaleba ngweje shaha abanyayuganda bayunitingire begisire nibenda kuhindura obwebembezi bw'ihanga ateje shaha naenda kuteka hakavuyo alesire besije kumugaruzo mu matu g'abanyayuganda konka bamwanjire ateje shaha naenda kubatega wini byanyuma kubashitamera mukaguma mu kigahansi mukaguma mu kiro mu ryejo nguno munyankore mutayi witu omunyankore mutayi wanatinye cyabagorira bayandire ki obwebembezi buryo mbanta bari mu group ya Museveni ombakorera Museveni konka bawesitana nimwe muri kubi abantu abafunira mu geji government nibaba kugikoramu konko mu western Morocco owaburijo taine cyayambewe na wayinona abona ategeshani babaretera wini byanyuma ngumanya mugure wini byanyuma aizo mu western Uganda atandika kucyankaranya atandika kushisha bintu abo kugira rebire ngo abana aminyeto yegisire takiri hejo ngumanya guno munyankore manya akabateka mwechi ngumanya omuganda no mushuma mutandika kusosora n'abantu mutandike kweyanga we kuhikirize byakura nayenda ejo niyo shaha nke minyeto yihanga kwegita abantu twena tukwegita tukarugo mujaba bashiza abanyoni batuzanira mutwe abakutuzanira mutwe batuhindwira abahuku omunsi yitu ngene wini byanyuma ekimuzire ngo arude yayesimbeho nayenda kwesimbaho bata nibwo arebire ngo Museveni yaba mubishi akirebire hati iba yaheza kuwa mani ahabwenshi batakwegita bakamakinga one force tukahindura obwebembezi bwihanga. This message goes to the youths from Western Uganda niko kire tukajoyininga Western Uganda mubire mu by'abantu babagara munonga omushonga zikwata hihanga ryanyu konkensi yona hati nimwe batire hamisho these people have been using you to torture Ugandans, to kill Ugandans in your names, but you have kept quiet for so long. You couldn't come out to defend your region, to defend your names, to defend your cultures, to defend your language. Abasheza bakabesherekamu atejesha hanibenda kuizo mu Western Uganda mwenu kubatana tanisa kureba ngo mwale makwatagana abanya-Uganda nyowe intero moranga gwanje ni guterera eminyeto eri ku rugo mu Western Uganda. Be vigilant, don't allow Museveni to divide us, to divide our struggle. All right, message yo mukyalo emujudde bulungi nnyo, sponsored by Comrade Rita Hassan. Amanyi olunyankole mujudde bulungi nnyo, setaga gibadiramu na olunyaka tulumayi bulungi nnyo, buli kimu kyayogedde kituufu. Njala sooka kuyisawo statement ya ddakiika emu. Njala okubaza abaana abawala abalina engala byekola abali ku social media platforms zonna ng'oyogera ensonga ku lw'eggwangayo. Omwana ono bwe bali nnyo balire n'abawala abalala, wabula njala okutwala omukisa gw'okubaza mwannyinaffe gwe bayita Nkajja yalabikiddeko ku mutimbagano gwa ABS TV y'amaanyi mu America nga alambulula ensonga mu Lunyanyimbe ekyaviiriddeko n'omukulu Sibinyo Nkondo Musk, Elon Musk omwogerako n'okuba nga amutimbye. Bannyabo ne bassebo mukyala Nkajja yonna wooli oba oli mu Uganda oba oli luddawa webale kubeera kyakulabirako n'omukyalo n'abawala abala mwenna I salute you. Lwaki ensi eno bwetabanguka abantu abasinga okufuna obuzibu babeera bakyala si basajja. Kati gwe omukyala bw'otaaveeyo okukozesa bwongo obwo okwogera ku nsonga zikwatagana ku ggwanga ani agenda okwogerera? Nabagamba nti ffe abasajja bwe tuba tuwasa ebiseera ebisinga tetuwasa ndabika ya mubiri gwe tuwasa ngalabi. Gwe omuwala abeera ku TikTok n'olaga amabeere go n'olaga akabina nga bwe wakula, bambi ojja siiba ku ekyo nga teri musajja asobola kumanya bwongo bwe bukola butya. Ngenda kusaba mutandike okwogera ku nsi yammwe n'ensonga z'ensi yammwe. Abasajja bangi bw'atula n'awuliza omukyalo naga nti omwana oyo omutwe gwe gukola, bw'awulira mukyala Nkajja ebigabo byayogeddaga nti omutwe gwe gukola, wabula bw'onoolaga amabeere oba akabina jaga nti oyo obwongo buli mabega oba mu mabeere, yenjawulo njagala obayigiriza. Muve mu bintu bya laavu ya Uganda teri ayina laavu nga Uganda eri bwetyo. Baana bawala bali ku social media mbategeeza abasajja okutegeera nti mutegeera yengeri gy'oyogeramu ebigambo ebigatta either nga biyamba bakyala banno
biyamba abaana biyamba eggwanga wabula buli lwokozesa omutwe gwo mu bintu ebitagasa olaga mabeere olaga bubina kati omukyalo no nga bw'omuwulidde ayinza okubulwa obufumbo omuwala gwe yayogedde gwe bayita nkajja ebigo byayogedde asobola okubulwa obufumbo kitegeeza nti omutwe gwe gukola naye kolwonogenda ng'olaga figa zo nga tosobola kwogera nsonga ziyamba baana ziyamba bakyala kukyusa ggwanga nga gwolooza ekikolo kyo n'amabeere gakuyamba okubeerawo muganda wange oli kireebereebe toyina mugaso era tebajja kutegeera nti otegeera mudde mulabe interview y'omukyalo oyo mudde muwulire abaana boogera ku somedia nga bawala entegeera yaabwe yanjawulo nnyo saagala Museveni abakozesa ensobi okubalowoozesa nti Uganda eri safe abasajja ffe balwanyi tulwanirira ki kusevinga nsi eyo ensi bwetabanka baani abafuna ebizibu mu abakazi muveeyo mwongere so njala okubaza mwenna abakyala bakola video ekibalaga nti mutegeera kwe kwogera ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'abakyala ez'abaana n'okulwanira ensi yammwe mulekera ebintu by'okweyambula yensonga lwaki mugenda kudiba lwa butategeera bwammwe okudiba bwakomwe kusinziira ku ntegeerayo teri musajja asobola kwagala mukazi nga talina bwongo tekiriyo nga gwe basinga obungi mulooleza ano kintu kimu nti oba ekintu ky'okwegatta kyekikufula omukyala no nabagamba ekigambo kimu nti ekintu kibayita omukyala gwe mutwe ebyokwegatta mu nsi yonna gyebiri batunda na bitunde naye omutwe nga gukola tebagutunda yensonga lwaki tolina street kwosanga batundawo laavu naye olina street zosanga mu Kampala mu nsi yonna ng'ebyokwegatta ebyokwegadda babitunda ne ku online kwebiri naye tebatundako bwongo kati gwanoonya laavu tebagino laavu gyonoonya ojja gifuna mu Uganda empya sooka onoonye eggwanga luyimiridde litya ekikufunisa viza odduke mu nsi yo lwakuba nteyina mirembe mwogere ku nsonga zino mubeeremu amagezi awo nvuddewo yoseeri ne gurupu yo ffe tubadde tukola omulimu gwaffe okuexposinga worldwide nga bacomrade mu diaspora bakola demonstrations bachapter leaders njala tutwala omukisa guno okubaza bachapter leaders n'abakulembeze mwena abakyorganizinga demonstration please mugende mu maaso nga mu demonstratinga twogedde ebigambo bingi ng'ensi ebiwulira wabula twafunye omukisa nti kati tusiddaanasite obutemu bwabwe n'obufere bwabwe kati buli ku international level batandise okuexposinga Museveni ne muganda we Kagame demonstrations zadde mu nsi yonna nga zikonda emiga abantu aba Museveni ne Kagame era zimu ku demonstrations zabadde mu nsi yonna olw'ebikolobero byabwe As you can read in our memo, so we sign all organization here. We have Congolese for Trump. We have a lot of organization here. We are here. And the Congolese people can work with you guys hand in hand on win. Right. Awo tutuuse nga bantu be-exposinga Museveni na buli kimu kyakola. Kati Bannayuganda bulijjo mbagamba nti ekintu bwe kiba kyokyo kirina ne kiwola bwe kimala okuwola n'okikwasa engalo akatambi mu pati okubiri katandise nabagambanga nti omuntu bw'akulimanga empindi ku mabega omutunuuliranga nnyo nga gw'omanya amazima you just keep quiet and you relax toleekaananga na kiyenje ng'olina ddu njala okubaza Mukama Katonda nti buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero Katonda ffe mu Uganda yali yatuwa ekirabo ky'ensi ng'atuwadde abantu mu Uganda mulimu enguudo ezimanyikiddwa bbiri oluguudo olutegereka Katonda ffe nalu yatuwa oluguudo luva mu kibuga wakati ne lwambuka ku Namirembe ne lujja mpaka Lubaga bwe lutuuka e Lubaga ne lutuuka ku nkulungo eyawula oluyita wakati olwambuka olugwa eri ku Pub naluno oluyitawo ne lugwa ku Papa Po mulya bulungi nnyo oluguudo lwa Papa Po ffenna abamu lusinga okukwata ffenna abanaasi abategeera tukwata oluguudo olwo baluyita Nabunnya Road njagala ontegeere bulungi nnyo ffenna ebitonde Katonda bye yatunda abasajja
oluguudo tulukozesa nnyo Nabunnya Road mu butonde bwaffe. Naye ate abasajja abakulu mu gavumenti ya Museveni badde beekwekanga nnyo nga batuteekako simanyi ki ekibiina kya National Platform ate kibeera mu division y'e Makindye ku luguudo oba mu kitundu ku kyalo kye bayitaani Biina Mutungo ekitali kituufu. Era badde bakiteekamu ssente nga bakitambuza wabula Katonda bw'atalya paani ate nga ne paani takyuka nsiika ne sheepu tekyuka. Binnyokondo Donald Trump bwe yaggyeewo ssente eza USAID wattu ekintu kyakyuseemu. Fadde bagamba nga tutatina nnyo oluguudo lwa Nabunnya Road okukira ku Papapo wali tugwe mu Ndeeba nga tuga nti abantu abo ate ba mu Makindye division e Makindye b'Ebiina Mutungo tuga ffe tuli beeno wa Nabunnya Road eno ku luguudo olugwa ku Papapo nga batu ntuga no Katonda ola ekiseera kyatuuse. Binnyokondo Donald Trump ekintu najja n'akikuba ku mmeeza n'agamba ku ssente zimwe zibadde ziva mu America mu USAID ssente zino zibadde zigenda ku akawunti ya gavumenti ya Museveni era nga ziri obukadde buno bwa $, nga ssente zino ziyamba abakozesa oluguudo olulyo lwa Biina Mutungo mu Makindye. Kati n'obuuza abantu bano wammanga musajja mukulu Niyonzimana Aloysius Bugingo ffe olyo tugamba nti oluguudo tumanyi mu Uganda ffenna Katonda lyetutonda oluguudo olwo lugenda ku Papapo lwa Nabunnya gwe n'ogamba nti amuli b'ebbiina era ne ssente tuzifuna. Mukulu wa Bedi Bwaneka nabo ne tugamba ekigambo kye kimu. Anita Mboge ne tugamba ekigambo kye kimu. Frank Gashumba tugamba ekigambo kye kimu. Basajja Mivu ne tugamba ekigambo kye kimu. Balamba Rugahan tugamba ekigambo kye kimu. Ba NRM bloggers muka ku Lubega tugende ku Masasi Mpuga Nsamba Mabike n'abala mwenna. Kati bakulu abazungu badde banyonyola ssente zinengeri gizitambulamu. Mwawuliddemu nga mulimu ssente za National Platform teziriimu. Lwaki ssente zigenda ku akawunti ya Museveni ne family ye. Nabagamba nti Janet Kembabazi ayingiza container za lubricants n'obutabo ku kisaawe Entebbe ne buyingira mu masomero. Era bayina na clinic zabagabiramu amakerenda agakyusa abaana abalenzi ne bafuna embeera y'ekikyala n'agaba abaana abawala ne bafuna embeera y'ekyami okubakyusa mu ntegeera yaabwe. Kati munnange ebintu bino nga muloza nti byakusaaga. Naye Katonda mwatalira paani ate paani atakyusa size atakyusa shape. Lwadde luli nga Binnyokondo Donald Trump akawangamula video nga zivaayo. Taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really outlaw. It's become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it. Look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million, and Egyptian tourism, $6 million. And I heard on Sean's show last night, Kati mukulu amanya gensomye Yoseriti bahabula ne government yamwe twagala mutunnyonnyole mwe abafuna ssente zino ab'Ebiina Mutungo mutunnyonnyole ssente zibadde zikola mulimu ki nga munnyonnyola ffe abayita ku luguudo lw'e Nabunnya olugweri mu Ndeeba ku Papapo mutunnyonnyo kuba ojja mutuga nti ffe tuli b'Ebiina tubaga ffe tuli b'Ebiina tetubimanyi ssente zijja ku akawunti zammwe mwe ab'Ebiina Mutungo mu Makindye division ffe tuli beerubaga Yoseri ffe tuli beerubaga eno ku Nabunnya Road gye tuyitandugwa mu Ndeeba eri ku Papapo mwe muli b'Ebiina e Makindye kadduza mutegedde Katonda tali anguzi abeerubaga tuwangudde ab'e Makindye mujja tunnyonnyola miliyoni bwebumbi 14 mu obukadde 8 ssente ze mbadde mukozesa nga muzijja mu USAID nga zipromotinga division y'e Makindye ey'Ebiina Mutungo ffe abeerubaga nga mutusibako oluguudo lwaffe mulwogerera bubi ng'ate mumweri muliyo muli mukukozesa bintu bitategereka kati twagala bategeeza bakulu olw'olumu mulekanga abantu ne boogera obudde bukyuka buli kimu ne kikola ki ne kitegeera kati Katonda akyusizza ejjinja musobola otuwa ku mbalirira y'essente ezo
Faba Lubaga eno ku luguudo lwa Nabunya tusaba embalirira ya Makindye division. Mutunnyonnyole ssente ezibadde zikola Makindye division mu ggombola y'ebbiina Mutungo, ssente ezo mubadde muzikozesa kiraba ani abadde bazirya. Faba Lubaga eno ku Nabunya lwe ffe tubuuza. Faba Lubaga division eno abayita ku luguudo lwa Papa Paul lwa Nabunya ffe tubuuza ssente zaffe zibadde ssente zimufuna badde muzikolamu ki? Ffe twabagamba tuli Lubaga ku luno oluguudo tetuvaawo awo tetuvaawo Lubaga tetuvaawo ku Papa Paul kono oluguudo tetuvaawo kati mu aba division y'e Makindye abebbiina Mutungo mujja tuwulira expenditure ya ssente ezo ate muyina okutwetondera ekifaananyi kye mwatusiiga mu ggwanga nti kyali kikyamu. Faabe Lubaga eno ku division y'e Lubaga mujja twetondera awo tuvuddewo situwagala tuweewo nnyo kuza mutegedde kati nabagambyeko ku nsonga eziri e Congo ne mbagamba nti bannayuganda bali mu kubatta bali mu kutta Abanyarwanda bali mu kutta bannayuganda wabula ekisinga okunkwasa ennaku abantu abafa ba indigenous si Banyarwanda simba wakati awo nabasomesezza ne mbagamba nti Museveni yakola kye bayita sub-county policing. Sub-county policing yagikola n'ekigendera ekyokujja automatically abasirikale ba police mu Buganda okusingira ddala mu Kampala, Ntebe, Wakiso ne Mukono okubajja mu forcefully mu magye nga replacing abantu abo n'abasirikale ba SFC. Ladies and gentlemen, njala bategeeza buli musirikale eno wa police ng'oli mu Ntebe, Mukono, Kampala, Wakiso nga bakusindise mu ogende mu gombola yonna sub-county nga bakusindise nga tolina wogenda kusula ddewo okukola ki